Yena jimsizo kwena ngate mugoberera mbanirizaako ku Fan Pro UG kwa muli abalabire Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, UAE, Yemen neseze tolodewo awo kudungu nyongero kubira ngate mbabuuza ku kansubira otyo mukitambula bulungi maidadi sana. Abalabire mu America yo mambuka nayo Maserengeta na munyongero kubira ngate mbabuuzaako. Abalabire mu Uganda ne Africa yona kutwaliza ewamutegeeza muno omugani tifadi atuse ne video atuse ne update ku biki ebigenda mu maaso. Liking a video, sharing irako abalala. Always comment section ebera open era nga winedde mbokubira ngate o commentinga once ku biki ebera bigenda mu maaso byembeera nkuleetedde era nga ewatali kumala budde bonna kamere nga temutwala direct mu katambi kenkuleetedde. Tuli ku nsonga za mwana wa Fibi akutte wansi ne waggulu era nga era bwe yateguzanyira obutambi buno sigera kwogera bingi nnyo era kubeera nga tembukutirawo awo osobola okubeera nga te olaba biki ebyatuuse ku mwana wa Fibi. Tuula kalira nga bwe kutegeeza comment section eri open nawe tekawo wansi awo endowoozayo ku biki ebigenda mu maaso. Nenda nga te subscribe ne notification bell nayo gikuoneka ejja kubeera nga te ekwalatinga buli wena bantaddeyo video ojja kubeera nga te ofuna notification awo nti kakati kino kyekipya ekisobola okubeera nga te kigwawo. Kambateo video zino ate oluvannyuma komawo n'amawulire amalala mangi naye nga nkujukiza Sheikh Ashraf Walinyo gwe nabina alina ebizibu binjawulo munoonyeeko obulamu ojja kubeera nga te butereera. Munoonye ku namba y'essimu wezi awo ku screen buli kimu kyekubeera nga te kitambula bulungi nnyo maridadi sana. Kankomawo temuvaawo. Mikwano muliyo mutya nno amanyanza Uncle Chumi ndi so very positive and welcome. But dear, ndi so masturbation ndi stagnant. Kakati Fibi mukyala Zolo njagala ogamba akaakaanako oba tonna kazaala oba ogenda kukazaala oba tekannatuusa oba katuuse katujjeko akajanja. Kitaawe waako teyayanjula bantu bonna, teyayanjula kika kyonna, yayanjula ggwe maama waako. Tekabyagala nga tekaagala biki ye nga kamanyiira tonna bana kapushinga tonna bana kazaala katandisa okuleeta akajanja. Fibi inja kufumita omulawo mukapama. Nze byanga nti bimanyi Fibi siri mwangu. I'm not examination to you. Omwana wo mugambe atujjeko akajanja. Tabyagala alinga mmere byembizi yogenda mutumaani. Omwana kabaswaza amayo nga muddugavu nga nnyina kubanga kitawe yeyerusa na bweyerusa. Ogenda kuzaala Fibi ogenda kuzaala. Anyway, congratulations to you Fibi, oli lubuto. Naye gamba akaanako katujjeko akajanja. Tekatwasamira. Twali tulabyera by'abaana batukubya abaana. Tatukuba nnyo kaanako. Mutekabyagala. Kaagala ki? Kalinga sapuli koma nnyoko. Sejusa Dubai. Badde mpinga buulizi nga sibirabangako. Ng'era ngamba Dubai tewali siriimu. Naye siriimu Dubai waddala. Waliwo kampani yatuta abaana ku medical. Abannayuganda bagudde Abannayuganda 3. Abavubuka 3. Abannayuganda. Aba babatwalanga bakungu olukuzuula bakuteeka wali ne bagamba waayi. So kubeeraawo nga ambulance ya parkings eddeweeru nga ne police ya parkings edda. Bakuwerekeranga mukungu ebintu bye babikuleetera buleetezi. Kuba toyina simu ogendanga bw'oli. Bwekitegeera oba toyina namba gy'osobola kubako kuleetera bintu ogendanga bw'oli. Bano abasajja bakambwe nnyo ku siriimu. Abaana babadde bava mu accommodations ne bagenda okyakalako Deira, Fridge Mora ne bakyakalyako eyo. Abaana bagenza okudda ku medical nga 3 Bannayuganda bavubuka. Oba baayagala ku mukazi omu simanyi. Naye ate babadde bamukwano bonna 3. Simanyi naye kyabaguddeko bampe badde bamanyi balamu bulungi. Ne bagenda ku medical babazizza wali ebbali. Ne bagamulindira awo. Muyine namba ze musobola okuba ne babaleetera ebintu nga police ya parkings eddeweeru na ambulance. Kuba twalanga mukungu ebinyonyi baba booking de special. Ebifo special nkugambe simanyi ne mwana bana basajja bali serious bana etwegendereze oba ogenda okyakalako ng'ovudde mu accommodation yo oba ogenda Deira oba ogenda obukebera bwa mutwalo gwe Uganda nusu 10 dira mu 10 ze mutwalo gwe Uganda akakebera gwe inboxinga sejusa inboxinga nkulagirira oba oli Deira ze kubwerere gwe inbox me ongambe mbadde nkaagala nze nkulagirira wotakafuna. Bane tuwebereremu oba kyayagala okukolera kampani kigenda eri abakozi ba kampani tambuza video ene etuuke ku munno nga mukozi wa kampani munno oba mukwano gwo tambuza video etuuke
sirimu wadde Dubai mbadde nkibuusabuusa naye nakirabiddeko nze ebyokuzina ngenda bivaako sigenda balimba zineerabiddeko mwana abaana nga batwala nga bakungu era oba oyagala otwalibwa ng'omukungu funa sirimu Dubai byaddala sirimu gyali abaana babatutte basatu bana Uganda abavubuka nga bakungu nga kuliko n'akagombe ka poliisi n'akaambulance okubatwala ku kisaawe banne twebereremu akakebera sikabeeyi sooka okebera omuntu ne bwe baba basatu ng'ogenda kwegatta nabo era osobola obbakebera aganye muleke obusolo tebuggwayo aganye muveeko muleke ogenda ofuna omulala tebuggwayo Dubai abakazi bajjudde muleke ogenda ofuna omulala wana abakazi tebabula bo kitegeera bajjudde muleke gwaganye omwesibirako ki oba kyetaaga okukola wano Dubai teweetantala kwegatta na mukazi gwotamanyi gwotategeera bulungi kinalabeko nze nakirabye abaana nabasanzawo ne banyumiza ne bangategeeza bannaffe sejjusa fetugenze naye abaana beebereremu babadde bavuga balungi nga beeyagala mwana nga bali mulafe yeeyagaza naye bagenze eka lwa sirimu sejjusa Dubai
Basebo ne bannyabo mugamba mutya kansubire muri bulungi nnyo naddala mu abali e Uganda n'abali mu America nammwe mbatumiddeko nnyo. Nina okunyolwa okw'amaanyi nno okunnuma. Nina ebintu ebinnuma olwaleero njagala byogerako. Mu video kasookedde nga nkola video ate ne video nayo ate mpulira ate ne nnumye nnyo. Nina omwami yansanga ku Facebook. Okitegedde? Bwansanga ku Facebook nakola ki nali nga njogera ku bya travel by then. Bwanfuna ku Facebook ate agenda okulaba mu mikwano gyange ku Facebook mu mutual friends bange ate ayina gwalengera follower wange ate nga follower wange kazini we. Kaakati follower wange bw'abeera kazini namugamba nyina gayi gwe ngobera ku Facebook nawe omugoberera nti ye mumanyi oyo twakula ffenna emakindye. N'akwata ennamba yange n'agimuwa. Ono gayi nga target yayagala kujja mu America. Actually yalina programs bbiri, yali ayagala okugenda Canada oba America. Ne America ye yasooka chance yagifuna wano. Kati ankubira ngamba muwe connection asobole dati okujja mu America. Mugamba nina omuntu gwe manyire ennaku zino bya slowing can you wait n'agaana okulinda n'afuna omuntu omulala ate yamuyamba n'amukolera ku bintu bye n'asobola okujjawa America. Ne gayo n'atuuka okunkubira essimu yali ne mukyala we baali babiri. Bantu bano no benjogerako si bantu bakulu nnyo bavubuka, omuwala muvubuka n'omulenzi muvubuka. Kakati bafuna visa, mulenzi afuna visa alina ka business akatunda. Omuwala yali musawo nga alina gy'akolera. Omulenzi n'akwata girlfriend we n'amuleeta mu America bajjaba amazima ga Katonda mu ggulu. Kakati bamala otuuka mu America after some time bankubira balina we baatuukira. Batuukira gye baatuukiranga ngamba natuuka nenja kukubirako twogere. Omulenzi yamaana nnoonya naddamu n'ankubira olunaku lwe bankubira ne mbatwala ku church. Nina church gye nabatwala okusabirako. Tali y'Abannayuganda yo church gye nabatwalako nga y'Abazungu. Onone byogenda mu by'Abazunguzungu ebyo oluusi bikwanguira ofuna emikwano mpapula biki byanguwa. Kati nga mbatwala ku church gye nabatwala. Naye ng'olabira ddala bakwatagana tewaliwo kisobola kubaawula. Naye waliwo ensobi emu eyatuukawo eri mukwano gwange era nsaba kujja addressinga. Mukwano gwange wabadde wayisewo ebbanga mbadde ndudde omuwuliza. Kaakati ensobi eyatuukawo wakati waabwe yali nti omukyala alina okufuna empapula n'omwami alina okufuna empapula nga bakoze empapula zaabwe. Ono yagenda okukola empapula n'omwami n'agamba kankole empapula. Naye ng'omwami yakonectinze ku mukyala atambuze ebintu bye. Alina gwamukonectinzeeko nga ye alaba nti ayinza omuyamba ekikye kitambule. Kati kumbe gyamukonectinga ate ye wali omusiguze gwamukonectinzeeko. Tamanyi nti yagenda okutandikirako obulamu bonna okwonoona obulamu bwa mukyala we ba girlfriend we. Balina nno pulaani. Babadde balina pulaani era bazirinanga nnyingi. Omulenzi nga omukazi agenda otandika okukola ku bintu bye naye nga babeera akanga n'omulenzi atandika okukola ku bintu bye. Naye omukazi gye bamuconnecting okukola ebintu obulamu tebwasigala kyekimu. Yakolerayo obwenzi. N'atakoma ku kyabwenzi kyokka n'afunayo n'omwana. Nga bamaze n'omuvubuka ono emyaka 9 okuva e Kampala bali bakamala emyaka nga kale tubale emyaka nga 9 kitundu nga gye bakamala e Kampala. Ogatako egya America kibeera emyaka emeka bo bajja 2019. Kakati batuuka okujja wano omukyala ye atuuka ekiseera ewaka takyamuwulira takyasiimula takyafumba takyamuwuliza amwonoonye mu community yonna. Musajja watu very innocent young man, very hard working, with a good smile. This couple had a good smile, I'm telling you. They had a very good smile and it was a very beautiful couple. Unbelievable. Kati nga mbutufu bw'otunuulira abantu bali obalaba nga balina olugendo gye balaga. Ono bwe yatandika okukwatagana n'abantu b'omu America ab'omu community ku mirimu gye yagendanga okukola
nga bamuwa amagezi. Manyi wano oba wakajja ng'oli mupya buli kimu kibeera kipya. Kati ng'omuwala gy'agenda ku mirimu gy'akola bamuwa amagezi omusajja aba akutiisatiisa mukole ki muyitire poliisi kola booti. Kati ono agenda okulaba ng'omuwala atandika emize gye yali tamanyi, naye ng'emize emibi gye yali tamanyi omuwala teyandikikoze. Ne gurupu z'abakazi ba kuno n'abasajja ba kuno abamanyira bakyala b'abandi. Omusajja ng'abeera omubi eri omukazi takyamuwulira olwo afunye abasigula. Musajja atunga alwala akomayo. Nabagamba ngenda kuba episode emu kwemu kubanga ebbanga ly'emmaze wano n'ebyenda bye biitirivu n'ebyensiba ndaba mu America n'ebyensiba nkolako research okumanya ebigenda mu maaso mu Boston community bingi. Ono agenda azaala omwana naye ng'ate omusiguze ate mulirwanawo n'omusajja wali. Omukazi talina wadde ensonyi, apangisizza ennyumba akomeyo wakka omusajja bafunye obutakkaanya asengudde ebintu byabitutte, ebintu abitwala ku muzigo owaddako. Nannyini mukazi ye asigadde wano, ebigenda mu maaso abiraba. Amutaddemu ssente amulese mu Amerika, amukoledde buli kimu, amugulidde buli kimu ewaabwe gye bazaala omukazi. Akoze ebintu bingi, n'azimbira omukazi ewaabwe amaka agatiri bona bwe gati. N'agamba kansooke nterereze mukazi wange, bemaliriza mukazi wange neeterereze. Omukazi amaze okufuna green card agifunye, omusajja tannafuna green card. Munno omulese mu kinnya ogenze gy'ogenze omaze okuzaala. Ne weerabidde nti ono yakubeererawo yakuleeta e Bulaaya. Mwajja babiri mwali nnyinnyonyi y'emu. Gwe olowooza ekibi ekyo ogenda kukiddawa. Nkimanyi omumanyi ne vidiyo yange eno njagala ogituukeko ogirabe. Nze sisirikira kibi. Omwana wa munna ataddemu amaanyi atunze ka bizinesi ke. Mweyagadde e Kampala mubadde mwenna n'otuuka ku Bulaaya n'okyusa endowoozayo. Omwana n'abeera ng'alwadde afunye depression n'akogga. Munne yali alina ennyumba n'agivaamu n'atuuka okubeera nga basuza musuze. Lwaki? Takyasobola kukola olw'ebirowoozo. Nga neeyakuzaalamu omwana amumanyi yamukuconnectinga kakuyambe ku by'empapula. Naawe yayamba ku mukyalo ono ku mpapula n'otokwatibwamu nsonyi. N'ogenda mu maaso ne muzaala omwana ow'ekibi. Ne musigala nga muli comfortable gye muli. Muli ku America ku Bulaaya mweyagala nga mulinga abagamba nti eno ensi terina kkomo. Ono omulekedde obulwadde obw'omutwe, ebirowoozo obimulekedde, opadde n'ono omusajja muzadde omwana akutaddemu emiliyoni ze kumpi, sente ze yateekamu zonna nzimanyi. Zaggwera mu almost miliyoni 25 nga tekuli tiketi. Nga ngamba ekigambo kimu nze njagala kujja ne mukyala wange bwe najja eyo gye mpulaningira okuzaalira n'omukyalo oyo. Otuuse ku America ofunye abakusigula, okitegedde ono akuzaddemu omwana ate nga yakuconnectinga ye boyfriend wo. Boyfriend wo ogenza omuswaza mu community yonna mumaze okuzaala omwana, kati omusajja ye mubi. Yakeera enkya n'akujja e Uganda. Bano bannayuganda boolaba bano ku America bano bobuulira buli kimu. Abamu bali kuno baasiraana, tebalina bakazi. Balengeranga gwe omupya gwe baagala okuteekamu ebigambo. Kati musajja ate omulekedde trauma. We totegedde na wajja, totegedde na bulumbu yayitamu kufuna ssente z'abaleeta. And you're very proud with the baby of 2 months now. Gwono mwana munno gwe walekera ekiwundu ku mutima, gwolowooza mu nsi agenda kubeera atya? Olw'okuba ofunye akusigula gwolowooza ogenda kubeera n'emirembe? Mukyala gundi munnange, funa oludde ogendeko mu kanisa weetonde. Otherwise, oyo ali waggulu, oyo gwe tutalaba, oyo gwe tutamanyi, teyeebaka. Green card olina empapula olina, naye wazifuna mu bulumi, munno wamulekera obulumi.